wanze ndi wa veteran gasana wali ku kisaawe. Ng'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM kyakamala okujaguza emyaka 35 bukyanga kigenda mu buyinza olunaku olw'eggulo. Olwaleero enkoko twagikutte mumwa paka mu disitulikiti y'e Luweero era ng'eno abangi gye bagamba nti ye mekka ya NRM kubanga emmundu eno gye yatokota ennyo mu lutalo olwaleeta NRM mu buyinza. Bw'otuuka e Luweero oyinza okugamba nti ekibuga kyakula dda wabula bw'otuuka munda kikuggwako anti abeeno beerabirwa dda okusinziira ku Abazilwanako betugezezzaako okutuukirira abakukkulumidde gavumenti olw'okwesuulirayo gwa Naggamba ku bo ate nga be baateekamu amaanyi gaabwe okulwanirira ensi yaabwe. Bano bagamba nti olunaku lwandijaguziddwa wabula beerabirwa nga bba abaalwana. Olunaku olwo lwali lukyalimu amaanyi era nga buli omu aluwagira, naye lugenze lukendeera era nga ffe Abazilwanako mu Luweero tetufunyeemu kwolwo olunaku. Corporal Robert Wantate agamba nti baali beesunga nnyo olunaku luno wabula kati banyiivu bya nsusso. Bangi bafiiriddwa era Abazilwanako baffe bafudde, naye okufuna namwandu okufuna ssente za bbaawe nga yalwanirira nga Luweero kibeera kulwanagana nnyo oluusi n'obutafuna kubanga kwegamba ennaku nnyingi duli zaali z'amaanyi era nga kituufu olunaku lwalukuziddwa mu ssanyu naye kituggyemu amaanyi. Ate ye George Emberebezi ategeezezza nti ekituufu baabeerabira nga bba Abazilwanako. Mulungi okulukuza naye Muzeeyi Museveni yatwerabira nga ffe abaakola omulimu ne bano be yassaamu abakulu abali mu Luweero abagaggawadde abalinga ebinyira bazimbye amayumba ag'obutitimbe n'obutitimbe batuwandiisizza empapula buli ssaawa tujjuza foomu tetufunangayo kantu nakamu. Abdul Seguya mulyazaawo atujjukizza lwe yayingira olutalo wabula nga n'essaawa ya leero akyawagira Museveni era ng'olunaku olwo talulinaako buzibu. Olutalo nawingira kinanamu ebiri nenyingira ensiko nakati nkyali ku ye sina muntu mulala gwe ndiko wirukizibwa sikigaane kibaawo watu wale walomutalo nitulumalako nakati nze nkyali wa Museveni. Ate Ibrahim Lincoln akakasizza nti y'omu ku bantu abaali ne Pulezidenti Museveni ku ntandikwa y'olutalo wabula nga mu kaseera kano si musanyufu n'akatono. Bano basabye gavumenti ebakwasizeeko ssaako n'okubalabirira nga bo Abazilwanako. Ndi omu ku bantu abaali ne Museveni mu ntandikwa y'olutalo era sibu nze omu ku bantu abatono ennyo abakyaliwo eyakummanga Museveni bwe twali mu kukkaanya naye mu kiwanguzi gye twali twekukumye. Kale nno kubanga abantu Sibasanyufu ku bukulembeze bw'emyaka 35 bale tuganyiddwa namu. Sarah Nakandi, ACE TV, Select ey'enjawulo.